Sauda Madada nokola kamera ng'oli mu lujja lwa Zaala Luyulika okube Malende mwave misango kale gwe genda otuulewo. Malende yake Bobby Yanga mukama we yennyini gwotembeeta yali abadde takimanyi nti Bobby Yanga asibiddwa Luziraawo. Yali takimanyi nti Bobby Yanga asibiddwawo. Njagala omulire lwe yali agenzeeyo. Malende bwe yazze n'agamba ngeze kyalira Bobby Yanga ne bamadada ne bazuukuka ne bajje emisinde. Nze nagera ne kyalira Bobby Yanga ng'abantu bayogera Secretary General President be bamukyalira. Mukyala Luyulika yeta kimanyi nti Bobby Yanga ali awo. Yalese ebifaananyi nga Bobby Yanga yaliko mu ofiisi ye mwerabira mangu. Madada ffe tusina Odeste yogera kubanga buli omwezi mu sitwago nga tukulaba. Sauda Madada va ku Shamimu Malende. Bino bya musasula ba TikTokers ab'ebyensi nti bakube Malende. Do you know who is Shamimu Malende? First lady yayimirira mu America nayogera ku bakazi abalwaniye eddembe ly'abantu. Malende mu kooti ne bwayogera kigambo ki? Abayogedde. Amaaso bagajje kubawambye Eddie Mutwe, abawambye Akireewo ne babaleeta e Kampala. Kyemugamba Malende yabawambye. Kyogamba Eddie Mutwe yabbe sweta. Madada kyogamba Eddie Mutwe yabbe sweta ne Gaddafi. Kyogamba Akireewo bakola emisango egyo. Waliwo video genda ku page ya Sauda Madada. Wali okozeyo video egamba mpuuga n'abantu benti lwaki musiba bannaffe. Ffe twambadde ama-t-shirt gaba Eddie Mutwe. Ddala yeyo discussion ojo wali badde olina otuwa Sauda. Mukyala Luyulika yeyo discussion gye nga bali mutupulangira kwata president waffe. Mutemanje kitegeeza Eddie Mutwe obavuga ne babatwale Kanyanya ne babateeka kuba ba planning omanyi kye baba planningira. Wabula bafutu soja babadaivatinze tebakyalaba kozi nene ninga bano kwa abantu abamu obuusa yakwatagana atya n'omuntu omulimo yagumuwa ku mullo. Era sente bwe zaagiramu n'amugoba akomyewo bamaze bali ku memorandum. Gwe weeyambula obuziina okuba Shamimu Malende gwe tutambudde naye gwe tubadde naye olwoze tugenda sirika. Baganda baffe bwe tusirika temulowooza tetumanyi kwogera. Temulowooza nti muli ba kitalo nnyo nnyo. Abantu abamu bazze 221 nga banonye kaadi. Malende yatandikira eri ku kyale nga people power nga kawala kato. Wali omusasula. Bannamateeka ki boyagala ab'amaanyi okusinga owaffe gwe tubadde naye? Bannamateeka ki bogenda okummatiza nga ku busango obutini badde tebalabika? Bannamateeka ki basegona balabika? Otudde wali tetugenda kukkiriza va misango. Malende yasiba abantu abo. Kyogamba Eddie Mutwe yetaaga kuleeta bajulizi ki? Tulina kwogera biki mu kooti basimati babate. Museveni ne kigavumenti kye Eddie Mutwe balina kye babakola. Empamba Eddie Mutwe gye bamuwambamu gwe Madada togimanyi. Empamba gye bawambamu ba Eddie Mutwe togimanyi. Baganda baffe ebisango bye bataddeko bibi. Bali mu bulumi. Wabula gwe mulwokuba mmwe muli awo. Malende byali mukola. Bannamateeka tulina bameka abagenze Masaka. Byali mukwogera tebigattako. Gwani akwodeste eri mu kutunulya ligo ttiimu y'ekibiina. Noonya bwalodi kansala abo. Malende obwagazi bwalina temugenda bufuna. Ate era buli mulwana gwe muli mu kulwana waffe tugenda mubeerako. N'otunulira abantu. Sauda Madada Malende adduka genda ku kkooti amukiika mmotoka.
Adduka genda kanyanya. Avuga Sauda kakanya omuliro. Ntukwagala. Sauda sibu wali. Sauda ndamutunulide nengamba ddala yono madada. Malende adduka kutaasaba Eddie Mutwe. Amukiika motoka agirese bo balwanira ku kafo ke Kampala. Ne baba Zaala ne bwabaniga yakatuddemu nga Museveni akyaliko. Temwina kye mugenda kukola. Zaala kikyagenda okukola ekyamaanyi kuba omanye mupi mukimpe. Ekimulemye okukola ku bwa speaker. Namulabye mu City Festival, Smart City Festival. Ebyo temubyogerako. Bwe nabyogedde ko Katongole eki kati azeeyo najja na bannange ali mu signing City Festival. Kudigida agabana wali yetaga unity ebyo tebabyogera. Katongole tokyogera. Ze siri mu ebyo. Manyi balita nabu Kenya bafa. Bafranka sente za bafa. Abana bafudde ffe tubadde nabo. Nemwe bamutuza mwoyo Katemba wammwe w'ekisiru. Kyogamba Uganda yonna gye yeetoolera Sauda Madada Kampala we wali obuzibu. Muli abawumanye mupiba mekabe boogerako betuyina. Baganda bange Shamimu Malende temugenda munafuya. Mwe temumanyiwizi Shamimu Malende ndagire Shamimu. Mweno musagano oyo muwala. Musagano oyo muwala ayina abantu bamwagala. Ebyo byakola mwe mumulabanga kubuulira era mukyala alulika ba strategy gye waba Madada. Ubyasoma ayina advocate. Sauda ne bokola video mmeka bagenda kuvuma bakutunulye bagamba ono ali ku ttooke. Ali ku ttooke. Ate nga mbabuulira mu kwokya Malende abadde ofula omudde wano. Sauda tosobola kuŋŋamba nti Malende omusasula bwotyo olwokuba ofunye omuntu eyakuwa obwa PA omulabye 221 ate nga mwayawukana n'okwawukana ozzeeyo lwakalulu. Muvaayo iki tayogera ku bawambye Eddie Mutwe mu video namba tayogera. Malende yagaba Beiru tokimanyiko mu kooti yadde tewagenda ng'atintima. Eddie Mutwe baamuleeta mu kooti. Bwe baamuleeta mu kooti ng'atintima ng'ali bubi. Kooti neeragira negamba nti Eddie Mutwe bamutwale bamutwale Maxoni Bay. Eddie Mutwe tebamutwala. Ekyo tosobola kyogerako. Tosobola kuvumirira ki gavumenti kya Museveni ekyasiba Eddie Mutwe. Abantu baffe bye babakoze wabula mu byonna walabye Malende onaamusobola eyabadde mu kooti y'e Kanyanya. Shamimu yabadde avuga mmotoka ayangwa genda mu kooti bamugambye nti bamugambye Shamimu abaana babatutte ye Madada ali mu mutayiza togenda Sauda nkugamba ebigambo bino mwanyinaze kakkana ekyasegirinya kyakate kyakuyigiriza. Weesonyiwa ebintu ebimu. Mwesonyiwa ebintu ebimu Sauda. Owulira First Lady be boogera ku Shamimu Malende ate gwe odeveyo oyogere. Bonale Bonamboze ba Dr. Lina Zedriga. Malende akuli wa People Power baboogera abaana bakyagulanye. Abaana ba People Power ba MP be Shamimu is there. Omukazi ali ambo. Malende akakana. Oba ina diguli meka oba akoza lawyer waffe ye waffe.
bannamateeka bampuuga tebaatutunda be mwagala ennyo oba agisabye atya Beiru gwe twagala oba agisabye atya Beiru oba agyogedde mu lulimi ki ye Shamimu Malende yazitusabira dda n'atujja mu makomera yatusabira dda gwe tojja tuleetera babo wefuule nti oyogera nnyo makaka na sala pressure Sauda Madada Madada wesonyiwe Shamimu Malende